gwa Power oluwulidde nti abantu baabwe babakutte era ne batwalibwa ku poliisi e Naggalama nabo basazeewo okulumba poliisi eno okulaba nga abantu baabwe bayimbulwa. Bano babadde bakulembeddwa mu meeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe wamu n'omukwanaganya wa Power Mukono Abdallah Kiwanuka. Tukyagenda mu maaso. Saagala muntu aleetebwa ne fujjo ate ye bamuggalire ye tumukole ki? Tumulemewo. Eri tutaddeko akazito. Poliisi abaawano bo batugamba nti ebiragiro bivuba era balina kulinda biragiro okubaddeko bo tubasaasira bambi babaleese kumuteresa buteresa. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire otudde ku firebase e Kamwokya olweggulo lwa leero Bannamugendo gwa Power bawanze omuliro nga bagamba nti kabeerubale kabe Katonda tewali kigenda kubalemesa na nteekateeka zaabwe ez'okwebuuza ku bantu baabwe kubanga buli kimu baakituukiriza. The people they arrested today have been arrested in total violation of the law. We therefore request or appeal to them to release these people. We also appeal to the security forces that they should not allow to be dragged into partisan politics. Bakutta abantu bangi bali mu makomera. Poliisi etaddewo obukwakkulizo obutalina mu tteeka mbuleeta embwa eziwunyiriza. Muntu wa bulijjo okyalunda embwa eziwunyiriza. Poliisi erina ssente, erina n'obuyinza okubeera n'embwa, okubeera ne metal detector, okubeera n'ebyuma ebizikiza omuliro. Naye Kyagulanyi agenda okwebuuza ku bantu abadde atwala ttaala eyaka agenda na parafini gwe banaazikiza. Omuliro gwa Kyagulanyi tegwetaaga kuzikiza na byuma, guli mu myoyo gy'abantu. Bano bakulembeddwa mubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi bagamba nti si baakudda mabega era enkya baakukera mu disitulikiti y'e Gulu ku nsonga y'emu. Ffe tutuukiriza buli kawaayiro mu ssemateeka era enkya tugenda wa Gulu. Bwe tunaava e Gulu tugenda Lira. Bwe tuva Lira tugenda Adjumani. Bwe tuva Adjumani kakati poliisi mmwe be tusasula omusolo mugende mukume bannayuganda be tugenda okwebuuzaako. Bano bagamba nti bagenda kukkiriza kuyisibwa kulitalaba n'okutiisibwatiisibwa baleme kwebuuza ku bantu ku kirowoozo kya Kyagulanyi eky'okwesimbawo kwa pulezidenti so nga okulonda kwa bonna kutandika mu Gwokusatu gw'omwaka guno nga kutandika n'okw'abavubuka n'abantu abaliko obulemu. Ye yatugamba nti olutalo olw'emmundu twalukomya. Twagenda mu bigambo na kuperereza baki abaleke tukke kataka tusisinkanayo twogerere naye ebigambo tuvuganye naye akijjemu ki ate tulina nkuba mpya tetumuganye beera ne fulufiga nani ne buchamani naki tukuletere machine empya eya Kyagulanyi. Bano era beekwasa ky'omukulembeze w'eggwanga yatandika edda okwebuuza ku bantu nga tewali amukuba ku mukono nga ne wetwogerera ali mu kuyita gye yalwanira nga namu bagamba ndi ali mu kunoonya kalulu. Yajja ne mu palamenti n'agamba mumpe ssente ez'ennyongeza ne tumwongeza obuwumbi nga yeetooloola yagamba nange mundeke neesimbewo omu temumvuganya takomye okwo ali mu lusaalu eyo gye yabba abantu ku ttaka eyo ali eyo alina omutuumu gwa ssente gwatambula nagwo agulirira abantu leka tugambe akola kampeyini tugamba Museveni komya obutiitiizi kiriza tukuvuganye nalo na mutima na kikyali kizibu okutegeera oba ddala bano banaasobola okugenda mu maaso n'enteekateeka eno singa poliisi teyimbula akulira kisinde kino mu kiro kya leero yadde nga akakiiko k'ebyokulonda kaali kabawadde olukusa okwebuuza ku bantu ku kirowoozo kya Kyagulanyi Ssentamu eky'okwesimbawo ku bwapulezidenti omwaka ogujja.